Kati Kyagulanyi anakomawo wano agenda kudda kola ki anti kasitano mission yeggwa bakaye bagenda kwa mazo okulayira ayina okudda asayininga ku sente za iPod ate ku sente bwa iPod obwagaza kingo ino tula government ya trillion 8 budget number tayina kyajagaza agenda kudda okusteka omuko kuba gundi iPod teka bwairo babatekamu ba presidents bebibiina abo benyini bebe sayiningira ko okulaga nti they are in ekintu bakirimu era agenda kujja amalo okusayininga bino bitubagamba agenda kutuka mani nkomawo biki wano milioni mache kabe ne mobilization yoteriwo bagirejiremu awo aji ne kati president Museveni dala idenga balubongoya buli omwasirise tewali no kimu kyakwogera tewali kibasinga kwogera kati balungoya boss script yetambulanga we bakibala kwaniriza nnyo Josinzo okubeera nga otulaba nkubuuza ko nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo asotuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako nyina Kanso Matovu Abudu Kizza tugenda kwogera naye ebigambo olwaleero nsonga z'okulayira talayira analayira already yamaze dde okulayira bw'aba yamaze dde okulayira tutunuulire n'ebibaddewo okuva nga opposition strictly ekulembera Dr. Besigye obudde bw'okulayira bubaddenga butya roundabout zibadde zibeera zitya amakubo gabaddenga gatya okwerinda n'okweteekateeka kubaddenga kutya Kanso obuuza abantu batulaba ku MS Media inabye musinza bane tubala musaako mwebala bene gye musobodde okukola olwaleero abatasobodde mbadde mwinaye mutudde mu birabanga ffe tubale tubiraba nammwe ne mbabuuzaako gye musinzidde esebo Kanso taalayire ajja kulayira amaze okulayira ki ekiddako ekisooka politics kasa yava mu bikolwa nadda mu bigambo kino kikiba kirina okutambula batekawo akagambo akatutambuza akakuuma abantu kuba batandika bigambo we are moving a dictator ne with no actions etujja ebyo ne bigambo ntebe mu ntebe simanyi tubalabisa omwana tulabisiza ebyo bigambo ka slogans ezo tezikyusa buyinza ate zikola impact naye ntunodde olwaleero okuva jjo ne leero nga ekituufu bambi neba nabavumi abali bana bavuma nga abantu ku internet yo nga nabo bambi tebalina kyakwogera tebalina kiddako nga babuuza ki ekiddamu nga bambi tebakola ki tebamanyi lwaki bodda ye mabega okulonda konna bwe kwali kuggwa naye nzijukira nnyo akalulu ka 26 21 akaluwe kaggwa ne bagamba Museveni akalulu akabbye bagenze mu kooti embeera neba era okulayira obunkenke bwaliwo amagye gaali buli wamu ne tujja 26 ebbugu muli okka mu kalunga tekannabaawo akalunga amaze okulangira mwami Museveni embeera yali yabwerinda ennyo bwe tujja mu kalulu obusembyeyo buno obubiri bwe badde obwasembayo 2011 ne 2016 Besigye buli kalulu akaggwanga yabanga ne kyayiyiza ku mbeera ekoze eki nga si kya kigambo kuba yebyo byagirangako ebiki ebikolwa tujja 2011 akaluwe kamala okubbibwa nga bwe kabbibwa process y'akalulu wano wennyini obojjukira obunkenke obwali wano bakoze gundi taling center yaabwe abagundi aba FDC bagizinzeeko onanga bunkenke okugenda okulangira obulangizi mwami Museveni buli politician wano balukwago bani balina abasirikale wabo babakwatiddeyo vako bino mu batusindise wavuganya yekka okulangirira obulangizi Museveni bano bonna balukwago babe basibidde ewaabwe bagundi bakasiba nte bunanga bataddeko abantu ewaabwe betikamya bani okulangirira obulangirizi tumalirizaawo agamba nti tekisoboka akalulu kano mwami Museveni yakawangudde era akalulu ako twafuna ekizibu nti kali kakagwa ntufuna inflation ekyabonyaabonye eggwanga lino paka leero ebintu birinnye aye abantu mujje bane tutambulewo okutuwaka wejjira poteseyo yatwala wikisezi nenga ya muzinzi mwami Museveni yajjanga okwogera eri abantu banange mugire sukali agenda kukka awamu banaye bamukwese katumujje Tanzania ng'olaba ali mu kusoberwa
eyembeera bwete bwe yalina ebanga ya bunkenke nnyo era baali tebasobola ofuna obudde obukuba ebiroliro ng'ebyakubiddwa jjo baali tebasobola funa budde kuteeka bifaananyi bya Mwami Museveni mu bbanga kwezo sente zadde zitokomoka ne tumaliriza awo bw'oba ojjukira mu kaseera ke kamu Mwami Besigye ataddewo embeera enzibu era okuva 2011 paka 2016 Mwami Museveni teyawummulako nti maze okuwangula akalulu oba mbanze okulayira mpumuleko njiraawo mbere mu kudaalimba yali kuyoleke kino kiri kino omusajja aleeta kana aleeta kali era bw'oba ojjukira mu kaseera ako bagundi ba mwami tuwakange aggwa ba mwami gundi ono we Masaka Mafeas Mpuuga mwami Mpuuga Seggona Muwanga Kivumbi olwokuba baali ba DP era mu kalulu ako kyenzijukira DP teyawagira FDC mwami Mao yali tayagalira ddala FDC naye bano bo bayiripa ku FDC olw'amaanyi ge yalina okufunirako ebifo era yatambula nabo bonna kuba yalinayo omutima oguniting abantu bonna abali ku ludda oluvuganya bwe tujja tuyingira mu kalulu ka 2016 era abo benkumenyedde abasatu baali bo bamazodde okusala bazze wa mwami Mbabazi wajjira nakulako kaalimu ebbogomu Mwami Besigye n'ate kwolwo 2016 buli muntu yakkiriza nti era omusajja akoze eki bukyabba akawuka tajja kukamalawo era nkakasa kaba kubba kwaliwo kukamulemerawo nga tebakakiddwa sibiga awo tetutambula na trend za bigambo tuli kubikolwa byokka gavumenti yennyini akalunga yeyina akategesa akalulu nga waabwe nga tebakakiddwa baavaayo ne bagamba nti Kasese batuwangudde wonna ate nno si kuwangula kifo kyokka nti waggulu Kasese okuva ku kifo ekirondera okuba kansala asooka pero si 3 paka ku president nga wonna wabbulu ne bakugamba nti eno entuŋŋamo nti bawanguddewo ne bakugamba nti Esolo tibawanguddewo ne bakugamba nti wano Central Buganda ewanguddwa ne bagamba Arua wawanguddwa nga tebakakiddwa ne bajjira naye kati mu nziba yadde yaliwo ne bagamba nti naye era yadde bakozeekoze Omwami Besigye afunye ebitundu 3.1 naye ko olutwala akalulu kakoze eki kakubiddwa Mwami era Besigye yo lwamalukiza nti enkalulu kawangudde olunaku lw'eggulu bano badde bakuba ebiroliro ng'abaabavuganya luuto nabo balina gye bali ku vacation Mwami Besigye yali ate amaze okuŋŋaanya abantu be era tebateerabira ekyo n'emirundi tewali mulundi gwali gubadde Omwami Museveni n'alayira ng'eyamuvuganyizzeewo tewali magye tewaliwo lwe yali agenze kulayira nga round about nkalu nga bwe ziri olwaleero abasirikale baali nga bateevuunya buteevuunya kati kwolwo baali bayiye omusirikale okuva ekasanga ati paka ewa Besigye ewaka emmanju n'emiryango wonna tebamanyi we yabayitako Mwami Besigye nga jjo badde bano bakuba ebiriroliro yaliko waali ng'alayira yeerayiza nga Odinga kye yakola anti yakize yawangula akalulu era okusatira kwali kw'amaanyi ne bamala ne bamusena in fact keneerabidde akalulu ka 2011 obojjukano ndi ku 2016 2011 Mwami Besigye baali bamukubye mu Okotuwaaka ne bamutwala Kenya omujjanjaba abaali eyo ng'amugambye ate omusajja agenda kulayira yali nnyo akomawo wano ne bamutataaganyaamu awo neera yamaliriza n'akomawo Museveni lwalayira lwennyini amawulire baagalimu aba ono ali eno bamulayiza naye nga ne Besigye neyeerayiza 2011 yali akomawo wano bamukwata tewamugana kuyita ku kkubo ye naye tole eno bwati enkera waalo yamala n'ayingira ekibuga nekyankala nanyo ne bamukwana omutwale Moroto Museveni asooka alayire tabangako na mirembe ng'alayira 2016 kyekimu ekyatuuseewo kyeyakola era yali alayira nga nuuna naakola ki nga nuuna naalayira Mwami Museveni naaba nga talina mirembe nakaki n'akatono era bamaliza bamunoonya ne bamukwata ne bamuggulako emisango Mwami Besigye so obululu bwe badde butambula kati okujjako akalulu ka 2021 otwa Mwami Museveni ng'amaze okugamba yawangudde n'alayira mirembe ng'ensinzi kakkamu ate luutu eno yamaze eggobe mu kibya n'ayisa n'ebivvulu ebiri n'akuba ebirirolira ekiro n'ebiringa ebyo ekyo kibadde kyaludde okulabikawo oba omusana tuseetukemu musana gukubye musana ndaba
nti kakati okujjako akalulu kano ekisanja kino ekiwedde ne kino nti ate kati amaze gobe mu kibya nti yamala okuva mu kalulu nga kaliko balabaga bigambo batubye tajja kulayira nga tebakoze ekintu na kimu nga bamuwadde n'ekyanya yeetaaye nayise ebivulujjo yabiyisiza nayise ebivulu waliwo kirabyewa wano opposition eri serious nga talina kutya kwonna kati olinga ngamba nti opposition ene ya Mwami Kyagulanyi teri serious tebangako n'ekyekoze obubi nti n'abantu bennyini yabamazeemu kati amaanyi ate bino twabibagambanga nti politics ow'ebigambo bugambo tasobola kukola nga bo bagamba nti omwana alabisizza nti akoze ne bagambe bye tebiriyo nga dictator kigwe balabisa n'avaako taliiwo kubanja omuntu akuwenga akuwa n'ebyokulabirako nti agundi balabisa n'avaako Mwami Besigye lwakuba yali 2011 bw'obojjukira yaleetawo okutuwaaka naye waliwo ekyali kigenda maaso mu South Africa wano abantu bali protestinga government ne ziyiika kyali kibadde Tunisia kyali kibaddewa kaakati era nono kyamutiisa nnyo nga kiyinza okujja wano kisobola okuleeta obuzibu government za Africa zaagwanga abantu bajja ne beeyiwa ku nguudo ne beekalakaasa government ne zigwa ekyo Mwami Besigye yakigezaako through okutuwaaka era naye abantu byakolagana nabo mu opposition yawo omanyi yali teyeetikka mugugu gwonna omu yali obuyinza abugabanya gundi kola kino gundi kola nga taba mulungi omu banumanize Ahmed nja kyesobolera ate nga obuvunanyizibwa tabugabanya mu bakibiina kye bokka wabula mu bibiina ebyenjawulo nga bali ku ludda olukola ki oluvuganya ekintu ekyo ne kigootanyizibwa abali munda bakimanya ni yatabula gundi yo neegwa 2016 era yabanga na approach ebbanga lyonna kubanga Mwami Museveni ategeera bintu by'amaanyi byo mutawaanya kyova olaba yamanya abantu bo kye batamanyi nyina be nanjye Uganda bonga tebanakwata Mwami Besigye nga tugenda mu kalulu kano akaakagu naye mbagamba nti omuntu Mwami Museveni gwe yalalikira wano asobola omujja ku buyinza mbavuganya amanya ali serious Mwami Besigye yeyeka era ne mbagamba Mwami Besigye either talina kuba mu ggwanga wano nga kalulu katambula oba si kibwanaabaawo bajja mmukwata era twali tuli awo ndowooza nabyo gayita omwezi nga gumu ne bamujja Kenya ne bamussa mu kuba ne mbagamba nti tebasobola kumutta paka nga akalulu kawedde n'okulayira ate nga Mwami Museveni amaze okulayira n'anywera ne ku ntebe y'omwezi nga gumu oba emeka oba ebiri era baamukwata paka kati musibe ate ekyo kye mbagamba ne Mwami Kyagulanyi kye bagamba nti nga bafuganyiza ebyaddala e Uganda ebyaddala mu bifo ebi bw'otaba mu kkomera oba mu exile oba mu ntaana oba mu exile kati Kyagulanyi ali mu exile kiza naye ali serious atali exile yani mu exile yagenda yati kyo kama tali mu exile atali naye nyinyi yakigamba juice nagamba abane ngenda komawo keno zinajjako eno ngo muna Uganda siri mu exile yakyegambira yina yalimba tubade tumanyi yagenda kuyiya talina kyali mu kuyiya tali mu exile anti baba agenda kuyiya abayambako obukulembeze okukyuka fenna tubamanyi njagala ngambe nti omusajja yagenda nti naye gyali twamulabeko ng'asinkanye Ssaaba Minisita wa Bungereza twamulabeko mu meeting nti ne Minisita wa America asobola okubeera nga black operation bali nga tebabiteeka mu kamera operation ziri clandestine ziri za munda kakati naye ebyo byonna bikulaga ki Mwami Kyagulanyi kyonna kyaliko kyemmanyi tekiri singa kibadde productive twandibadde tulina bye tulabye kati ne paniki wano intelligence Mwami Museveni agirina paniki wandibadde ogiraba naye emirembe gibaddewo okuva kalwe kagu okutuuka olwalero omusajja walayidde mu mirembe miyitirivu sigirabanga nako tusa ku nguudo zonna nga teziriko wadde batiisa ne challenge by'enguudo zonna nkalu abantu bali waka ate ne betwalonda opposition nabo bali mu kugolola makooti gaabwe ekyabatandika okulayira ababaka kanzu beesunza olwesunga obudde abamu anti abamu tebali conversant na lulimi lungi bali mu kiwandiiko bakisoma bayisaamu embeera bwegenda mu maaso kati Mwami Museveni tokkirize tugaane luutu eno agenda kweyagala amaze okulayira kati bannayuganda tulinde kimu tusibe enkoba zinywere okutandika n'omwezi ogw'omusanvu mbeera egenda tabuka okusinga kati tabuka okusinga mukyaka amafuta mbu awamu ga kasanvu tugenda gavugira omutwalo eriita etya liita emu ate nga n'olutalo lwa Iran lubwasirise
Lwaki nti fa amafuta wana Uganda mwetu ine kiri Uganda yokka wano ate government oba ekikola ekigenderedde kiri wano okka Uganda nti amafuta n'ebintu bino ebitundibwa oluwulira nti bakyongeddeko omusolo bwe basoma budget eba tennatandika kukola bano bo bakeera nkyanga bongeza era bwe kibeera kati government efayo kulogoberera bintu bino bondi government regulating amiwendo lwaki amafuta kati agasapulayinga gonna aliyo supply bwe kyalina okubeera wa government yunoko government yamutuleetera kati ya supply nanti yatandika ogasappulayinga yatandika kijja kitya price nebagano gitandika baba yonnanga yabawa lwaki nsange sundu lya mafuta company yemu kuno wanonge gatunde nusu kakaaga nempeta wali emengo ne kugamba nti eyawo same company kakaaga bibiri notuuke wandege yange gatunda kasanvu yemu company fuel pump yemu lwaki government ejja regulating abintu ebyo kubanga government botakuma muntu wa wansi atani anamukuuma nobajja kumubba kati kanso ekyono okufuluma yakwata ekyokubiri kinawe kiyambeko President Museveni okulayira mu kaweweevu kimuyambye nnyo nno lwaki omuntu ng'oli azamanyiziddwa obutali mu mativu obulagira wano kubanze naawe tukimanyi mwami Kyagulanyi ng'ali wano tewali yali agenda mutta anti gwe wobyogera nkuwadde example nti mbuulirayo kalulu ki mwami Museveni ke yali avuddemu abadde amuvuganya n'amuleka n'ayinaayina ewawe neetaba basirikale oba ne batamukwata anti nono yadduka ne batamukwata anti kyenkugamba kiri bwe kiti akalulu lubeerera we kabadde ngawo avuganya mwami Museveni abadde nga akwatibwa badde bamuyoolanga badde bamusena ewe wabayo amagye kati ono ye mugezi kubali ono ye yadduka buddusi n'abakuba ekimuuni kati atojja mulabisa bubyaga nti ono mutiitizi kubali mugezi kubali kigambo ekituufu yagamba security yagikuba ekimuuni olw'ensonga emyaka 10 okuva 2006 paka 2016 ekasanga ati buli yali akwate kubeeri waliwo ekiggwe ekitavaawo nga bagiyita na loli buluka ya Besigye era emyaka 10 Besigye gye yamala era Kyagulanyi yamala kujja loli buluka eyo neevaawo okitegedde kitegeeza singa oli yali ati kukwatibwa yandibadde yabidduka mudda n'atadda nti Kyagulanyi okujja kwe kwaleetedde President Museveni government y'okubeera kaweweevu omwanguyize nnyo obwangu bwatalaba Kyagulanyi yanguliza nze nkugereza okutambuza emirimu okulayira kwonna Museveni kwazaalayira mwami Museveni mbulirayo kwe yali ajagambiza n'okuyisa ebivvulu nga kuno okwalutwe ng'ate ensinzi kakkamu nga tewali anyega nga teri anyega kwasoose luutwe kubanga luli yali ali ku bunkenke kati omusajja yali ali wana agamba enkya banteeketakeera okulayira agenda ogira bwati omusajja gwe yayeka bataliyani emukuume kasanga nti naye alina waali alayira buli kaseera yeekanga Besigye akatolose mukakase nti mwali mumulengera kati bwatyo bwe yali kati tabaako na mirembe naye olwaleero alina emirembe gyotolabanga nako kati kuba luli baita basobola nakuba biriroliro bye baakubye ejjo nakulejjulo ng'oli mukuba bifaanyi bya Museveni mu bbanga ng'olwo biyisaawa ku Besigye ne banyonyola ebirungi byakoze ne banyonyola ebirungi byakoze okuva we yajja mu 86 naye ekiruma ebyo tebinyonyolwa bunyonyolo ensimbi y'omusolo yadde bagambye biliyoni 9 zigenze mu kulayira kuno mu kuva gye ate biriroliro byokka byalutenga 5 kati ate ne luli waliwo nyonyezebwa nga mu bbanga bagezaako okwolesa kati ebyo ku mwami Besigye ssebo ebintu ebyo tebyalingawo era tetugamba nti nno politics era kyeswa abantu kati politics opposition yakoma ku Dr. Besigye mu kulabako Besigye kati bana abaliwo bakola kya bayita opposition abaliwo bali mu kwenjuyinga life banyumirwa bulamu naye ku expense y'omuna Uganda okitegeera kyekyamanyi kye basinza okukola omuna Uganda bagira atajja kulayira simanyi tulabisa naye mu kulabisa omuna Uganda kati tusuubira abasenyonyi okugolola amasuuti okulayira okutandika n'enkyaba opposition bazigolodde dabasenyonyi balinda budde bali ku budde bagenda sula tebeebase nemugenda kulayira amazima ne mwami Kyagulanyi gyali naye afuuyira kanwe bane abaka bange balayire kyogamba tasobola bagananga Museveni we yagaana Kiyongo okulayira mu gy'ekinaana afa
abula nandi bagenda kwata government kwa kwata government kitegeza buzimu mukiina mu ngalo tasobola tewali kiweteza bakabwa parliament nga mukutte ekintu anti ekituufu kirindi Mwami Kyagulanyi yakimanyi bulungi talina bigendererwa bisukka ku ekyo kyali naawe tunafuya amazima kanso tuli ku set eno sagala onafuye mulimu amazima agaluma Mwami Kyagulanyi yafuna Mwami Museveni mu kinaana yafuna omubaka atya Dr. Crispus Kiyonga n'amugamba gavumenti eno yabbye akaluuto olayira era teyalayira kubanga okulayira manyi kitegeeza omukulembeze alayidde olwaleero Mwami Museveni abanaalayira enkya ava kulayira n'akwata ekitabo kye Bayibula n'agamba nti ayi abadde akogera ayi enduulu netta ababaddewo abantu basanyuse olusanyuka okagambika alugambye ayi abantu abaddewo ne bamugamba tomala budde gwe tubuhabulwa Museveni okitegeera kakati bwakimaze ekyo abadde ayongerako okukakasa nti agenda tuukiriza manifesto ye gye yasuubiza abantu bonna abagenda okulayira after him ab'enkya bagenda kuba balayira okukuuma constitution ya Uganda eno byegamba constitution yemu emaze okukakasa nti ono ye president kati abaddako balayira okugikuuma n'okuyamba omukulu ono alayidde olwaleero okutuukiriza manifesto ye bonna naye nga bakolera mu gavumenti eriwa anti eyoono alayidde leero kati manifesto ye gye bagenda okutuukiriza bonna abalayira enkya bagenda kweyama ekyo okitegeera mu bufuzi balinga bakkiriza nti Yoweri Museveni yawangula mazima na bwenkanya era okumanya bakkiriza amazima n'obwenkanya nti tulayira tugenda okuteekawo otuyiwewo omubiri olwa gavumenti eweereza abantu gye yabasuubiza egituukirize so tetuna kubanga omubaka wa parliament mbadde manyi tugenda betugenda olabayo nga beekyanzi okutalayira ani gwe ngamba ani abasajja abalaba wali ku kalulu nga kagize Mwami Ssennyonyi yatuula ennakawo amaaso ne gamumyuka nga tebannamulayira tumulangirira ombeefu bwaliko era ne bamulangirira kakati kankugamba ekirala bano Mwami Museveni kasita amala okulayira abaddako bwe mulayira muba mukkiriza tugenda kutuukiriza ebigendo byono kuba emirimu gy'omubaka wa parliament egisooka oversight agikola kwebyo ebikolebwa gavumenti gavumenti egenda kuba ebikola okusinziira ku manifesto yaabwe gye baasuubiza abantu era omubaka ono olw'okuba afaayo bano batuukirize manifesto agenda kujja ge bannemwe atugamba oluguudo kilomita 4 bakozeeko 25 nti kale bakole nezisigadde zivuke olwani ayambako okutuukirira yono agenda okulayira eddi akkiriza nti bano manifesto gye baleeta si ntuufu era bannayuganda bye babasuubiza obuwanguzi bwabwe bwabbibwa tasobola kubawerekera kutuukiriza byabwe enkya abadde talayira enkya buli gwe mulaba nga alayidde n'agenda ku lusanya lwa palamenti balire wamu ne bali tebaddamu bantu kubakwenya ekyo abantu kye beetaaga bakole ki bamanyi nyebyo tebaagala byowulira ate nga bye bituufu bonna enkya bagenda in fact enkya kye bakola kunaaba ngalo bagende ku lusaniya batandika okukola ki batandika okulya ate nga kyekituufu kikkiriza obakola ki oba kigaana kati nonze nadde n'endowooza neera wenakirowoozezaako naye kati nga mwakkiriza mujja ku lusaniya luno olwawamu lwe bayita parliament ne muliirako mukkirize mu buufu bwe bumu kuba abantu bino ebyebibiina naki bano babyonoonye ebyokuba nti no bali radical nnyo nkyukakyuka babisse kati mbakkirize omuntu yenna bwazze bwabaawo amukunza Mwami Museveni amugamba jangu wano mu cabinet mumuleka abeerewo kubanga bino wano we mugabanira ku lusaniya ye mugabanirako nga gye byabaweesezaayo 15 okuyisa kino ekiteeka biva wali mu cabinet naye nga tetulinawo ayogererawo ate wo ate mwe ne mujja waneene ate mulina kye mukola ne mulya ne mugenda n'ekirala abantu batuyambe badde mubalonda abantu on merit tulonde obusobozi bw'omuki tuve mu bibiina byo tubiveemu kwate bina kye bituyambi bitwonoonedde byonoonye bwonoonyi bano abalonze kati natunudde bano bannaffe aba NRM babayita buyisaawo bwe bagamba nti tutunudde wano bonna tebabuuza mututunudde waliwo ki kati ne bano bannaffe ate betusindika mu opposition nabo abazze ruutu eno nabo ate bali awo bafu bazibu so kati abantu batuyambe ekintu kimu waliwo yaŋŋambye waliwo
Ssemujju yagamba nti ombaka omu yaveeri nga awanise y'omukono n'atuuka mu lobby yawo. Kati mu kuyingira ne bamugamba alindako okuwanika omukono budde tebunatuuka. Oyitegedde ate nga bwebali waliwo omubaka wa paalamenti kati luno Ssemujju yabeekanga ne gavana twali tuyisa budget mwaliwa ate kati lomuyisa naye nga bazze bayize kimu kulonda. Yes ne bane kati Uganda ebeereragawa kati awo wetuli n'ekirala ebimu ku byali bituluma abamu nga tugamba twandifunye twetaaga ekiteeso abaka paalamenti okukendeera kubanga bye batwala esente z'omusolo emisolo ne gittafa abantu nga tubasasula naye natunudde ne nga mu babaka kati betwaleesa naye ayinza okugamba okuleeta ekiteeso ekyo kiyimirire nga simulaba kuba gwe mbuulira ani akugamba ebizibu bya Lubaga North byanjawulo n'ebya Lubaga South osooka tube n'ababaka babiri kyekirowoozesa omuntu mbwe ebizibu omubaka omukyalo wa Kampala Kampala mbu tulina omubaka omukyalo agenda mu parliament ayina ebizibu by'abakyala byayogerayo omubaka wa Kampala Central aliwo byatamanyi anti ono wa Central yokka oli wa Kampala district namba Kampala district mbadde nkuwadde example bw'oba Lubaga mbadde n'omubaka omu obagambe omubaka oyo wabeera bizibu by'abakyala naye alina omukazi bw'aba musajja mukitegeera kuba kati batabula ebyo kati gweoyagala baleetewo ekiteeso ekikendeeza ku babaka tetukyetaaga ebyo babaka simanyi ono mubaka w'abakyala simanyi ono w'abavubuka buli musajja ali awo epaalamenti erimu abantu emyaka gyonna mulimu abavubuka mulimu abakadde mulimu abaki kati omubaka w'abakadde omwagaza ki ng'obaddemu ne minisita ono ng'obaddemu ne Muhammad Ali si Muhammad Ali yani Ali Moses Ali ate era yakomyewo ng'omubaka wa paalamenti tegeera olinamu Moses Ali kati Kadaga bizibu kye olinamu madamu Kadaga bizibu kye by'abakadde bye weetaaga ku mubaka w'abakadde bitasobola kubuuza Kadaga asobola obbikubuuza asobola obbikugamba oyagala omubaka w'abavubuka kati gundi yazze ono omuwala ni Mukakenzo mwali Mukakenzo mwali waliwo omuvubuka Maseruko wa Nuupu muvubuka kati ate bizibu kye by'abavubuka by'oyagala byatasobola kugamba atolondeyo omuntu ono w'abavubuka Central ono w'abavubuka Western ono w'abavubuka Eastern kati ebyo byonna kutujja ssente za wa musolo na kumubonyaabonya naye tugamba twetaagayo nti omubaka w'abalema ate omubaka w'abalema era abalemu mwe bali abalimu obwo abaliko obulemu mu paalamenti mukyala Nambooza akubuzeewo akubuulira eby'abalemu aliko obulemu wadde tumulabanga n'emiggo mpozi yagisudde mu campaign kadanga mu campaign yagisudde mbwate nebo yali ku kisawe mbu yajeera mala okulayira agenda kudda mwali mala yakubuulira eby'abalema okitegeera ate kati abaso obimbulira obulungi nnyo kuba atula mu kagaali emyaka egi esatu paka okulonda wekola ki kati kanso ku nsonga eno ey'okulayira n'ababaka bagenda layira ababaka ba paalamenti okutandika n'enkya paka Friday President Museveni naye amaze okulayira kitegeeza kutta ekisanja kye bamuwadde ebimukolera power okuva kati tufunye Uganda efunye president omujja abamujja mujja mu kisanja kino ekipya ekisanja ekipya aweereddwa ekisanja ekipya okuva leero 2026 paka 2031 ye yatudde dda mu ntebe Munnayuganda mbagambi bugambi nti mba mutubadde tudde mmotoka lulinga bavuga nga mulimu abantu temusibye emisiba nga si minywevu buli omanyi weze webudde ffenna emisipi tugikole ki mu maaso weziri ebinnya weebiri otherwise kino ekisanja bagendako bakiyita kanywa musaayi kati Kyagulanyi n'akomawo wano agenda kudda kola ki anti kasitano mission yeggwa ababaka bagenda kwamaze okulayira alina okudda asayininga ku ssente za iPod ate obusente bwa iPod obwagaza ki ng'olina otula gavumenti ya trillion 8 budget namba talina kyajagaza agenda kudda okusiteeka omukono kuba gundi iPod teeka buwairo bwe bateekamu ba presidents b'ebibiina abo bennyini be beesayiningirako okulaga nti they are in ekintu bakirimu era agenda kujja amale okusayininga bino bitubagamba agenda kutuuka mani nkomawo biki wano milioni mache kabe ne mobilization yoteriwo bagirejiremu awo ajje ne kati President Museveni era ayidenga balubongo ya buli omwasirise tewali no kimu kyakwogera tewali kibasinga kwogera kati balungo ya boss script yetambulanga we bakibala kitambulanga we bakibala bo batuukirizo mulimu gwabo kimanyi we bali kati bali ka champagne banywako essaawa zino kyogamba nti basanyufu nnyo kubanga onalayidde kati bakuwaana SMS nonya mwami Senyonyi omugambe etuweyo ka interview kubibaddewo nkakasa yakakoze dda n'abamawulire so obadde ngamba nti nomala essaawa zino
gwe baba kutanda nti okola interview nonya mwami Rubongoya oba mwami Senyonyi omugambe oyogera kikulayira okwakagwa kati agenda kugatonta wansina budde naye ayogera mawongo muyaye era Museveni yerayiza tasobola kuna kubyogera tasobola byogera comment yonna bagenda kugikola nga bamaze okulayira bobo nanga bamaze okuba ebirayiro bamaze okukuba birayiro era buli anamala okuba ebirayiro bino bijje kunze anamugwamu awo ajabanga lutamaguzi bagenda kusoka bawere enkolokoto kakati ketuze mugenda kulengera parliament egenda kwa bagenda kubyogera bamaze okulayira esaawa zino nonya muganda wange mulya nyama omugambe nti oyogera kikumbeere egenda nendoza atakyayisa mu kiwandiko kya nasomencha anti kyenkugambe katasobola kumwa interview naye bwana amala okulayira agenda kumukanda ebigambawo n'owulira ebyo bijje kunze kagonna bwe bagenda okukola bana amaliriza balinda akasente kaabwe n'ebirala ebiringa ebyo Munnayuganda yeggwe nawooli weekaabire anti balina budget ekijja si muntu budget yazze enkambwe emisolo emipya gyayisibwa teeka gyalinnya mugenda kumpulirira kuno mwaka tunagenda okugumalako nga tutegedde buzito bwa kalulu kaffe enonda gye twalondamu buli omu ajja kuba otegedde enonda gye walondamu walabisa oba weerabisa so kakati kati ono bwanadda agenda agamba ki bannansi ng'akomyewo kuba yabagamba yetali yagenda kukola strategy kujjako Museveni anti kati babadde nga bamubuuza nti kuva luli abantu balajana bannanga omusajja alayira muzzaako ki bannanga omusajja agenda kulayira era ng'asirise bwatalina kyakola ki kyakwogera musajja wattu era agenda kudda noyekangabirize nga bulijjo ayogere yaabo byekiyayaaye ebyo kiyayaaye maani tubadde eyo ffe nga tubayiyiza mwana naye nze luutu eno bannayuganda mulemereeko ebyo byagenda okujja ayogera tewali kisinga kale wona abadde osinzira okubeera ng'otulaba ne Kanso Matovu Kiza Abdul tugenda kukoma olunaku olwaleero tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera